tuwulidde ekyatulese ekyo tugendako ku ssaawa eno tutandikira ku mazzi saagalo gisubwe era nga tulijjana saagala bakunyumirize kuleetedde sinema erimu abazannyi abawera saagalo kendo subwe ate ntesalongo jjengo katandika butandisi ate nga tusinzidde jjana saagalo gisubwe kakati wetandikidde tandika na training tulengera haruku ogani ekyali ntandikwa nakugaye bazannyi beerere be tulina mu sinema eno saagala bagikunyumirize tulijjana teri haruku ogani original ne muzi saagala bakunyumirize ntandikwa firimu ate nga tusinzidde wa tugenda mase kyali ntandikwa saagala kendo suwa tuli wa mubiru saagala bagikunyumirize jana gye tusinzidde engeri gye tuli ku mazzi engeri gye tuli mu mazzi wakati engeri gye tuli ku kizinga yagala tusumulula ekintu nawe ogamba jinge no walese package lwaki mbyogera ekyali ntandikwa Assault Devils Highland ye firimu gye tandise Assault Devils Highland ye firimu tuli jana ate tulengera kizinga gye tutandikidde mwana mulenzi ali ku training tayimirizaamu saagala gisubwe ate natabazanyi bakabula da bonna nabalese tusumuliridde ku kizinga gye tulina okulabira buli kimu saagala gisubwe ate nate Salongo Jingo katandika butandisi training egenda maaso mutaka ali ku training saagala omusubwe ali ku organic screen ekyali ntandikwa komando ku training muntu nsolo ali ku training muntu nsolo ali ku training muntu nsolo mu America bano ebogera kabo mawulire ba muntu nsolo twagala tubalabo olwalero bafaanana batya tuwulira bagamba ba muntu nsolo America erina ba muntu nsolo batulengera muntu nsolo gwe tandise naye ali ku training muntu nsolo omu yoyo mu America abeera n'omukono gagulinga ekisambi ekyali ntandikwa saagala gisubwe ate nate entandikwa firimu inegenda maaso Salongo Jingo katandika butandisi Operation Rongold Bow Draga Interjison gye tandise nayo Carl Weathers ku screen nate Shannon Tweed ku screen saagala gisubwe ekyali ntandikwa Martin Kovu tomusubwa abazanyi nagaye bonna abamanya tubalina mu firimu etandise Trevor Goddard bonna abasita beerere be tuli nabo Chris Douglas nenga kwali buli muzanyi kabula da Mike White saagala gisubwe entandikwa firimu Bire Branks ku screen nagambye abazanyi bakabula da firimu yaba muntu nsolo saagala gisubwe ate nate Bire Drago mwogeza dembe tugenda mase ekyali ntandikwa Corey Rios ne Johnny Dandria ekyali ntandikwa bakomando bolekedde wa balengera ekizinga ku mapu gye bolekedde tetwagala nsobi yonna afande tulina okukozesa ejjeri yaffe eddumbaganyi nti kale bamuntu nsolo beerere David Ratham oli mu kufuluuta entambula bagenda wala Robert Anderson ekyali ntandikwa saagala gisubwe ate nate James Pagora ekyali ntandikwa gari okulira Kibaba Trevor Goddard original namuzi Kibaba mwana wemba ne basenze tebanzukusa afande we mwana aze tebanyweza agamba afande we Fletcher ojja kulooza nti omaze nendo zolengera mugongo olengere ensicha tabula afande bannange Kibaba nze toneralikirira sina mutawane saawa eno Kibaba wabuyisayisa buvundu taba bakama b'ekitiibwa yoyo Fletcher ekyali ntandikwa Trevor Goddard original namuzi kati ajjako wa Carl Weathers kadugala original namuzi nage firimu yabasita beerere omusajja olwaki abeera akuzanyisa tamanyi ndi gw'otukulira ekizibu kyo kiri kimu mutawana akigwe nina zenna bingi nnyo bye nina okukola saagala ogaye munna afande siina mugaso olw'okuba ndi mufirika kyova onjogerera ogwo gwe musayi gwange afande manyi kyoyagala okugamba ekyali ntandikwa ekiro nabadde njagala kuzzaayo leme genda naye ku mission kubanga onkayanya nnyo Kevin Beggsy ekyali ntandikwa producer waayo kiki kiki otegeza mutawanaki ani gwonsobedde buli kiseera oba onnemeddeko kale tugambe toli mu mbeera ez'eza bulijjo wobeera onjeregera bali mu kunyumyamu ngaba mukwano Best of Eric co-producer omanyi oyina woyina ensobi wamu gwe obeera naye noloza buli kiseera njogeranga mukwano gwo so nga mulimu nenjogera nga mukama awo kiki
Nedda omanyi waliwo ebirooto bisinga ebikukyusa Douglas Swazi ne Michael Grigore Bonani je etandika egenda maaso bamuntu nsolo beyongerayo Django Airstrip San Dominico kakati ennyonyi bongerayo ebayisa ku kizinga ebasoose ebatwala mu San Dominico eyo njaga mwana muzungu uno Shannon Tweed aline mogeza dembe webale for $5 million milioni 5 mu dola bankola 7 gola kuboli mukwano gwange anywhere in the world wona mu nsinze bamanye about delivery ate ebyokutwala emmaali tukoze tya 7 andi ekikulu kyekakasa gwe kisooka onyerera if your shipment is seized nedda emmaali weesanyizibwa okyome nkibisebo yesina kyentya omanyi mugenda ne mufuna obuzibu naye nze mu by'emmaali sire bubi kati olaawe enkutunuulira we nawe nange otemagananga mukene nange kiba kimpisa bulala gwe emmaali gwonsanyusa ekyo si kyandisisibu Michael Buck ne Douglas Swazi Carl Clements Jr. kakati mwana ne kyali kimuleese kugenda maaso na kudiringa so nga ate mwogeza ddembe yo okudiringira yewuwe nagagga bijodolo alye natunda njaga mwana mwana ekyamuleese agamba yaze kudiringa kutunda njaga kuleka nti amanya bwana atwala enjaga asuubule naye nsokoma kati ngamba lwaki onsokoma ekyali tandikira nga tugenda maaso gwobiyereetedde Piensa en una cifra más alta. $70%. Niete. Katulengera bamuntu nsola abalala baba nabolekedde MP5 ne batandika okujja buli mashini MP5 F3 bearing machine gun nagambye ekyatuleeseza sinema yino kikomando kyetandise buli muntu nsolo natandika okujjayo ebikola firimu y'abasita ate nga bakabula dda tulijjana mwana olina okuleeta amatatu mu biseera ebirungi tugenda ku lumu otandise kundagazaala mbukano bakazanyira mu kkubo omanye omuzanyi wa zaala omutuufu azanyira ne mu kkubo akuba 2 n'omuddiza 8 nga mutuuse ayinza okukubira 2 ejjaana nga geemu eggwerako kasenyi kaakati baba ye buli kiseera beera mu byakuyomba ne walaba obulabi banne nga bali mu byabwe atandika obba akulako entalo gwe geemu ozannya kazannyo kakufa gye bazanyidde kibaaba ate nga kibaaba yagala ebyokulwana sole mbadde sitegedde nekuzanyiddeyo geemu otandise okuwabula okutawaanya omusajja oyo gye binaggwera gwona amanyaayo dakiika 6 afande dakiika 6 zokka okuleka nga balumba omulabi ekyali ntandika nga tugenda maaso bamuntu nsolo buli omu natandika okwambalira omugemera wala sako n'okwetegekera gye bagenda okulumba nga kigamba okuba ndi waliwo kibanda agenda maaso n'okutunda enjaga bbanga ddene alemesezza Abamerika era enjaga nga akolera eddala kinene nnyo okuleka negisasanya Abamerika yali ali wakati w'Abacuba n'Abamexico kati wakati awo nga yewe yazimba kati omuntu aliranye Abacuba n'Abamexico nga makati awo yazimba abawabula bennyo singa abakola ekintu ekyobumenyi bw'amateeka kubanga Abacuba bennyini si bangu n'Abamexico bennyini si bangu ekyali ntandika tugenda maaso tulijjana bakomano ne balyoka bakkirira muntu nsolo kati wanakkirira nga parajampa bakomanda batera otegera embeera zino batera kubeera ba Navy Seals nga bategera ebbanga wansi ne ku mazzi Sea, Air and Land Specialists ba Seals beba muntu nsolo bano ekika kye tuli nakyo era tugenda balengera Coast of San Dominico bamaze okugiyingira bayingidde olubalama olwa San Dominico abagambibwa okuba no ewali kibanda mwogeza ddembe oba Bire Drago kabula dda tugenda maaso tulengera bamuntu nsolo tulengera Karaweza Zeri tulengedde buli omu Hulk Hogan tulengedde Trevor Goddard Kibaba
bamuntu nsolo beerenga bwe nagambye egenda maaso ekyali ntandikwa. El aeropuerto está por ahí y la hacienda allí en la playa. Bagenda maaso n'okwegabira ebifo tukikole. Twagala omusajja nga mulamu, tukagala kalamu, mwogeza ddembe kibanda mutawana nnyo era bangi basirise nga bamulemwa kati ovulaano bamala kwetegeka. Tugenda maaso ekyali ntandikwa. Assault on Devil Highland efirimu gyetandise ate nga tuli jana ewa mwana mulenzi mubiru, tuli jana ku kizinga. Tugenda maaso genda okulengera bamuntu nsolo babasazeeko. San Dominico Alco Organic Commando ekyali ntandikwa nga tugenda maaso kikomando. Kikomando ekyali ntandikwa bamuntu nsolo tubalengera wano bonna balumbye. Omanyi muntu nsolo aba muntu nsolo guno gwe mukusaawe n'okulabira muntu nsolo. Kaakati omubanda gwe balumbye yali yazimba eno, tunulira omubanda we yazimba mu kibira munda, amaka gatunula ng'omuntu. Security ayina ey'abakomando bali, ayinamu abacuba beyajja saidi ya Cuba n'aba Mexico, kati ali makati awo. Kati agamu ku maka galina mu San Dominico galabika go galumbiddwa. Agamu ku maka galina mu San Dominico naye nga bwino yategerekese bulungi nnyo gyalina ate awalala walina wakati wa Cuba ne Mexico. Kati eno San Dominico ku maka gagayo balumbyeyo wagambe okuba nti waali. Security alina amagye aga buli kika, abamukuuma kumpi barracks namba kibanda. Saabayaga bano bawulira eboogerako. Saabayaga musajja mu Colombia. Eno security eri bulungi nnyo. Kumbe ekibinja ky'abamuntu nsolo kyo kimaze okusalako ekitundu era nga yono mwogeza ddembe Bire Drago. Naye mwenamwe mulimba nabagambye ku makya ate muli wano. Kyokka nabagambye muleete agataliiko nfuufu ate kati okedde nagataliiko nkyakya. Ogenda kwetegereza bulungi. Oliwo genda mbadde ngamba bakumisa MP5 eyo mundu yamanyi mu America muntu nsolo. Ono aba akoze bubi bw'aba tamusasudde akoze bubi kubanga wano naye nedda. Byeyo gwe beetaaga okumufuna oteekwa okuba olwanyi nnyo. Saabayaga mwogeza ddembe mwana ekyali tetuyinza mulya ekyali ajja tulemesa. Genda sayidi eriva mu muzannyo. Muntu nsolo, muntu nsolo, Navy Seal, muntu nsolo, Carl Weathers, mujjukira mfirimu nga Predator, Rocky, wuno muntu nsolo. Bas tulaba Assault on Devil's Highland. Bamuntu nsolo bagenda maaso n'okwetoloola beetaaga Saabayaga bamunyweze. Ekyali ntandikwa kibaba komando nnyo naye wampaka kankikoleko ekyo. Ninaawe ayina omululu okutta obuso omuntu n'atamuta kimunyiza. Wala afande mwana onyingirira onyingirira. Ekyali ntandikwa ekyali ntandikwa. Security ali tight. Kumba basajja batanso giyuzayuza. Bakomando security batanso giyuzayuza ojiwa mogole bituli. MP5 ovanga ku mundu abasajja gye balumbisizza ne Sababanda gyalina. Ekyo kye bayita kibanda. Ekyo kye bayita kibanda. Tugenda maaso. Machine M16 balina buli kikola kyonna kyonna. Give me those glasses. Owai sokumpa ebitangaazo ebyo mala okulengera maaso eno ogenda okulengera mu pulaani eno tewabaddeyo omukyala asuubirwayo. Mwana omuzudde omulala kaddeemu nabadde sikalina ku pulaani y'abaduuyi abali wano. Amaka bagenda okugalumbanga ago nga bamanyi buli aliyo. Oyo simumanyi.
komando omusajja omulimu gwe kunoonya bisakiro oyinza okubeerawo panchi kibaba si mwangu. What if she's an innocent? Here was the lady. Omwana alabika talina musango nti wano nga wazze wa Saabayaga n'obeera nga talina musango awo bakulimba ateekwa okuba alina omusango. Tugenda maaso kyalitandikwa MP5 agitandiko silence ye kibaba Trevor Goddard original names mu bakomando mwana mulenzi alukuba alina mwali amwesiga ategera bulungi ekikomando era engeri gye balumbyemu banange banebisiiro ate munoonye ekiwano babagambye bamala gankwata bati okwetegereza nga kibaba yali alya wabiri. You have earned your money, Captain Franca. Captain Franca, sende uzifunye. Nakugamba nga gwogaana olaba bwowezezza sente. Ogenda kwetegereza bano bajje tebakimanyi tinno mwogeza ddembe yali yagula kibaba. Bagenda otuuka eno nga teri aliyo kiki kino yaba muntu nsolo gye tulaba. Okwetegereza muveeyo bomu bagenda okujjukira ng'ekitundu kyagudde mudde obuzibu tebabaddeyo abaddeyo nalungi agenda okuwulira ebintu tulika mwana tujja kuki tulina okusooka tunenge gye tuva wano oli Saabayaga si muntu gw'omala geetooloola bageza omuntu kwako nga ategedde nti alumbiddwa kumbe Saabayaga ali alina ebintu byonna byonna ebimulabula saidi zonna nga alinayo ne bakomando be yassaamu ssente era kibaba tebamanyi bannaabwe nti nno yanywereddwa dda yazze na saidi eri. Tunulira bakomando babateeze babaguddemu bakibaba basooka kukola kye bakola ne bakubayo bakomando ekimukubiraga nti no babeetegekedde ogenda okulaba bakomando abamu bakubiddwa abasajja ba Saabayaga ne bavaayo laba omuyaga bakuba emundu laba omuyaga bamuwona omukulu bamunywezesa omuyaga bamuwona ekyalitandikwa tulijana mundu netandika bakomando bavaayo bakomando baluwona abasajja bangi emundu zijamize bearing machine gun eyo FFO fanya fujo wano labe mundu bakibaba eyo ekyalitandikwa gwe twende bavaawo laba bomb timing bombs batezedda bawona bavaawo komando n'akuula babatwala tebalinnya tozanyisa abayaga agamaka ga muyaga tebaleeta emmotoka ziri enka laba emmotoka omuyaga zaalina laba amagye omuyaga gaalina bawona ne babasimbako tozanyisa omubbi ng'agoba w'ekiwempe oyinza okulaba omubbi ng'ate yagoba omubbi agoba nannyini bintu tekiyita ekyangu omubbi agoba nannyini bintu kakati bannannyini gavumenti babatwala tebalinnya n'asiikula fitina n'ayiwa obujji mu bbaala abayaga bavuga emmotoka balina mashini kyebakola komando bannange omuyaga atami omuyaga akuba emmundu
ogenda okwetegereza obulungi. Omuyaga afuuse omuyaga. Omuyaga atabuse. Omuyaga afuuse omuyaga. Gweyitawo. Kibaaba yalidde olukwe, Mukama yamuliddemu olukwe. Wewe. Hello. Owange. Tolowoozangako. Tineno wabi. Seized my ships. Mwonoonye emmeeri zange, mwonoonye enjaga yange, mundu sikyazirina, sene muzinzijako naye munoonyaako ki mmwe, munoonyaako ki? And kidnap me. Ne mwagala ate mujje wange, ate munyweze. Contempt my... Mwagala okulyawo jamaa wange nga tannansasula. Kibaaba ayogerako ate ndi tebannamusasula. Your team's dead. Timu yeeweddewo ate kaakati naawe ngenda kusanya kubanze tebandeetako lugezigezi. Weekwatirako. 2 million. Wamanze sereza enjagalo nantiisa. My diamonds. Sejata yamandisange. Don't interfere. Bwerindako naawe tobeyengerera. Ono mwami mubanja. Then send it back. Gwolowooza oyinza okumala gamanyira oti oyinza okunsobola mumala gamanyira manwa. Omuwala! Baba mukazi! Komando! Komando! Tunulira! Shannon Tweed! Bonange! Mutusolo! Bas! Doc. Laba mukazi! Labe mundu! Komanda agenda! Who the hell are you? Komanda agenda! Who the hell are you? Never mind. Gwani! Get Gwani! out of here. Nze ngenda kujjano naye bala kutwala musajja ono mbulire gwe gwani. Kibanda bamutwala. Bamutuusa. Kati emmundu eno gye bakuba esobola twala kibanda. Basajja be. Alo. Bano nno bayinza okuntwala. Ye mundu eyo. Yeyo. Tugende. Tonsindika. Tugende. Bamulite. Bamutusolo bamulite. Nonna agenda. Bad for JJ's. Ano okujja okuntaasa kyokka nagambye musasula. Atezeeyo munne aweereza mu banne. He's got JJ. You can't leave without him, Mike. Seals never leave their own. Basiruzi tebaleka bannaabwe. Temuyinza muleka manye amateeka. Navy Seal omu yeefudde. Temusooyo. What do you say, Mike? I'm gonna hunt you down, Fraker. I'm gonna hunt you down and rip your... Agamba buli ngeri Fletcher ngenda kufuna. Freka ngenda kufuna essaawa yonna. Let's go. Kaakati yaduumira mugende muleete Rodi mubanja. Kumba ono kakadi ke eryamulaga akadeefu. Eno gye kagwereddeko kakadi ke yamulaze. Tugenda maaso. Bamutwala omugagga. Boats are this way. Saidi eno. A lot of boats. Follow me. Bwe mungoberereze eno tegerayo. Nono omukazi ampaddeyo. Omugagga bamutwala mwogeza ddembe. Bamutwala. Where are the boats? Amaato galuwa. Shut up. He keeps Sirika. underwater sleds for quick Obwato babulira buli mazzi wansi. all of us. Bumeka nti obututwala ffenna kale katunuulire kyokka kalina olugambo. Lose what you don't need. Byetwetaaga byonna leka wano. Kale baakola ekyokola ekiddako kubanga emwana mwana eri amaze bategeeza nti wansi ye waliwo bayinza okweyongererayo. Okuviira mutaka ono yali yazimba amaka ge mu nsi ye gye yali ali. Era ogenda okwetegereza nga bakomando basazewo bagenze bwe batyo wansi. Bamulidde Ssaabayaga bamutwala. Tugenda maaso ne sinema bagita Asaton Devils Highland ate nga tuli ku kizinga jana y'omwana mulenzi mubiru.
bagenda maaso bayita mazzi wansi omuzungu ayina ebikola bannaye mu nsi ya mukama muno naye ate waliwo ebyennyanja ebitasangibwa mu nnyanja ng'ezaffe zino nga mu Victoria byotasangayo kati shaaka eyo gyolaba kyannyanja kisangibwa mu gayanja galuva okwaya era shaaka mu byafaayo byayo nungi nnyo mu kufenka omuntu era kyekimu ku byennyanja binnantalemwa nga kyatandise kufenka muntu kifenka omuntu kyo kyazula nwanufenka nafe nujamafenka byebyennyanja ebiwakanyi ekitakkiriza ndi kirina okuliibwa era kyo kirengere ekyo kyamaddu kyakanokale komando kigenda munyweza kanyama halukogani muntu nsolo gwetondya gwenkulya gwetondya bagenda okulengera afande bali butola ne shaka afande bali butola ne shaka banange neguyako keguya yayina gurunedi okumpi awo akati omanyi ebiviiri byo bina kyebyetaaga mu biviiri era ogenda okwetegereza ebyaddirira nga si birungi naye nga waliwo olwebbira gye tulengera submarine eyeetambulira amazzi wansi y'omu ku tekinologiya w'omuzungu submarine eyo bega bingi nnyo omuzungu byakola naye nayo yeewunyisa bagenda obalengera Martinikov y'omu ku balengera abaana bano era nga ali komanda waabwe ow'oku ntikko egenda maaso bagiyita Assalton Devils Highland nga ye firimu okuva mu Kajansi Boys video ekutusibwako Bukedde TV Bukedde olupapula Bukedde embuutukizi n'ennivizo njaja waazo ate nga tusinzidde ku kizinga jana Hasle Naval Station Key West Special Operations bannaffe bano nga gye basinzira ogenda maaso n'okukola emirimu gyabwe mu Florida entandikwa firimu egenda maaso mbulambalamba Salongo Jingo katandika butandise live show nga tuli ku kizinga jana tugenda maaso n'okulambula bakasitoma baffe wonna wonna nga wekisoboka obubaka kasanddala tusiima ebyo byemukola okutuwagira kakati mwogeza ddembe bamuleese bano nno abasajja banywedde sinaaba kumaliriza gwe diamonds mbuulira oba gye ziri gwe naawe twale erimu lya bulinkwe mu bannammwe kati baawe dakiika 2 ng'onkyawa kale nekireka nga bamunywezezza tugenda bakujjanjaba nti kale afande ayagala okumanya omukyala akolangaani Miss Wiley, is that it? muntu nsolo wuuno Miss Wiley to lock up till I debrief her. Hold it. She's not a prisoner. oyo muleke simusibe Then we'll find out exactly what she is. anjagala okusooka nzuule yaani njagala nsooka enzuule yaani ddala baali wano bagenda maaso n'okukaanira mwana mwala ono azze atya mu balakisi yaffe era akolangaani jjukira mwana mwala yaga nti ye DEA bano abanoonyereza okuyimiriza ebikwata ku njaga Maybe because I was invisible while in Russia. Maybe the right hand doesn't know what the left do. agamba maze emyezi 19 ku mission eno lwaki banavy seals bamulemesa ng'ate bonna b'Amerika My men are dead. nga mukyagenda maaso n'okukayana basajja bange babiri baafudde kyokka mwe muli mu kukayana muntu nsolo agenda okulengera nga ekiriwo si kirungi basajja be balugenze nga agenza okunoonya omubanda omuyaga jangu nyawo tugende tukukoleko tukujjanjabe Hospital and change your bandages. Go with him, Mike. You're dripping blood. n'aganze tetufaayo buli kimu tujja kusobola okunoonya kyetusobola naye omuwala tulina okumanya komando kaddugala kimuyisizza bulala nnyo bannengeri gye balugenzeemu nga bagenza okunyweza Ssaabayaga The clearances. Get whatever you have to, but get us back to recover JJ. n'agandira okuddayo nsobole okuzuula jeje kuba jeje ebintu byonna byonna ebikoleddwa abadde talina kusigalayo ate nga Freka yakoze byakoze n'atulyamu olukwe. That's the bottom line. No. Toddayo Retrieving JJ and nailing Fraker. That's the bottom line. naaga ekinzizaayo kuleka nti nkomerera Freka atulyamu atya olukwe nga ne visiilu That's our business.
Naga nti ate ffe ekyogenda maaso n'okunoonyereza ekyamutuuseeko nenge gye tukwata omukyamu oyo Freka bikwatako ffe nedda nze nzirayo kati Freka tulyamu ate olukwe tetulina kumulumba mpaka ng'ekiseera kisembedde ekituufu nedda nze ngenda kati the time is now. Toddayo Mike. Kiragiro. Order sikola ni order sio mawombi. Effective immediately. Kati ngavuddemu okutandikira ddala kati nze ngavuddemu okubuuka order zo. Where are you going? Wona kwenda wapi? Report about your operation. Oyina okunyonnyola ku operation Jericho. Plate explaining this mess to my superiors. Nina kudda bakama bange kubanga bantuma nabo b'Amerika. Tolidi endeka. Bega bakubaganye kubanga fanda gamba syndicate rescue mission ya syndicate operation egenda okunyweza abantu bali okunyweza abayaga naye ate ne bakwala ne basanga mwana mwaloro. Send troops after him. Tusala magezi gonna tusindika amajje gagende gayambe ku oyo. Afande nze mbimaze. Orders. I still take orders. Nze nkyalowooza biragiro. Things changed, man. Ebintu bikyusa afande nze siddayo. The day. Look, why don't you get a hold of our friend and talk to him? Lwaki ogenda n'ofuna mukwano gwo n'oyogera naye n'atalumba nga tali naffe. Visit with you, nobody's gonna be able to talk to him, including me. Kati gwe ky'obamanya tewali asobola kwogera naye nange nga kwendi ffe tulina okwogera naye naye osindika nze nzekka omwami oyo amanyi n'okkuba. I will take every measure possible to stop him. Afandaga nti omwana oyo agenda ku lulwe ogenda okulumba abalabe nja kukola kyonna ekisoboka muyimirize kuba abadde akyamwetaaga amagye omwana ga nti nze maze omulimu okutandikira ddala kati. Ebitegeezo byakola yagala bikola ku lulwe. Bannayina alibadde ngenda naawe. Waliyo $1,500,000 mu dola ennaku esyo njagala zijja obambi tugende ffenna naawe mega. Lwaki obireka ezo sente zaaganye bireke naawe. Ate diamonds ziriyo nazo zigula ssene nnyingi. Engeri gyali ombalagavu ayogera waasika ne kutuviiri bamulengere. Abaana ab'obuwala ekyo kikulu nnyo. Omuntu omugamba naye nga weetereeza. Naakutunulako naakulagira yingira naye beera nga gwe nnaabanga bwe baba lisazeeko gwe nnaabanga liggwayo nnababi. Akutunulira akulya bbulo. Omuntu omubuuze ne bannaayi ne mazima kati nakyamawa. Bano abaana b'ejjaana banjogera ne nakyamawa. Bwe ngamba nninde Mary entwale ennamisoke nga gatandika okkaayana wano. Senor Galindo, this is a political mistake. Kaakati baamusibye looya wazze. Bino ebintu bye bya bufuzi olina okusooka ne tulabanga amateeka ntwaleta. Lekeraawo. Now you contact Fraker, you tell Fraker. Gamba Fuleka mulumbe. If he does not find some way to get me out of here, he will. Bw'atanoonya ngeri gyanzija wano sigenda musasula nga Katonda sinja musasula. I will pay him double. Yamusasula emirundi 2 muzemuwa wanzija wano. Part of anything illegal. Sebo nze ndi looyawo. Contact Fraker, then you get word to my Bw'otagamba Fuleka security manya ogenda kulugwamu. that he will hunt down this woman. Mugamba agenda kuyiga omukazi ono eyagireese emiwunyo. Oh, death. Era alina okikolako. Senor Galindo, It Mukulu be Golindo. her or your wife. Genda okikole oba si kyo omuwala afe oba mukazi waafe. Nze gambye. Obeera kibanda obeera looya wa kibanda n'olugwamu. Somewhere in the Florida Keys. Kale nno waliwo akatundu akali mu Florida nga keekubidde ebbali. Era tulengera mutaka ali mu ntambula. Eyo entambula ya muntu ali ku bibye aliira mu bulamu. Naye eryo ligende ligwe ku mwana w'ejjaana. Bikyukamu. Asooka n'ayongerako olutanda waggulu awo. Kati n'abasolooza ne mumutegeera. I love the Keys. Key Largo was my favorite movie. I wanted to be Bogey. you mean Bacall? Well, she was my second choice. How long have you lived here? Since '89.
that when you got divorced? Yatandika omubuuza banga kiri omaze wano kuva 1990 omukyala yanoba tyoli kakika akabuuza abagenda okuwasa n'abanobiddwako abaabwe. I guess that's the price we pay for the life. Nedda bandi naye mbutuufu omanyi okusiiga ekifo si kusiiga kwokka n'okulima nnima n'abakyala ngoba. You're bleeding again. Here. Leeta nkujjanja betulira awo. Kale mwana yatandika okubudaabuda okulabirira omwami ono kubanga emulabi yafunye obuzibu. Wow, it looks deep. Bane ekiraka kiwanvu ekiwundu ekyo. It's not closing properly. Ngenda kigira nkitereeze bulungi nnyo. Just put a bandage on it. Yamugasaako De nadie para nada, ¿verdad? busa bandage. Tya olabika tuyagala kuyibeerawo ku muntu yenna. Dowry, isn't it? Etatunga eri wakati wa nkovu kina kyetegeeza. The scars, that meaningful or coincidence? Waliwo ekigendererwa ekyaliwo Under me. naaga kikulu nnyo gyendi ekyo. There's something here that... Wano waliwo ekintu. Oh, sorry. Hansonyiwa. Wow. Kikino nkikuddeyo. Shark's tooth. Linnya lya Shaaka. Shaaka yamwesimbyemu n'ekuula n'okkuula. I hate sharks. Nakoowa Shaaka nazitamwa. Shaaka yamuleseemu erinnyo. Be a shark that did me in. Gonna have to put a few stitches in this. Kwegamba omuntu atuuka okuwona ekintu ng'ekyo otunulira omusajja n'olabanga ye yennyini yalinga Shaaka. Awumuddemu. Mwana mulala anoonya engeri gy'atambalamu omusajja ono kubanga yazuuse nti tagendera ku mbeera yaga abeera yekka tabeerangawo na muntu awo ono yasoose okuggyawo omukyala. Maama tanninnya. Zindwawo okubalaba bwe batyo n'oggyewo omuntu mazima n'atakuwaayo wadde akatunda wadde akuugi. Abaana nga bagaba byakulya n'otuuka mazima n'akufunira engege enkalu n'ogaba n'inaabeerangawo ono. Kale mukazi wattu asigadde eno alaba olulenzi lumulemesezza n'atandika okubeera mu mbeera endala. Kumbe yali alina ebintu bingi ennyo ebya Afirika nga bamanyi komanda atambudde ensi eziwera. Bamuntu nsolo bano batambula mu nsi ezibaddemu ku ntalo eziwera. Era basindikirwa komishoni ezitali zimu na zimu ez'obulabe kati ng'atandika okwekebejja. Ogwo nno muze gw'abakyala basinga so si bonna. Okeera n'okweka sente buli lwadda ng'ozisa amabega wa ssaawa lwe bakunyweza. Munnayi mukyala bankutte nga bagambye buto naye nga si buto. Naye sina sene nazira eziri mabega wa kifaananyi. Cruise line. Bw'ozisayo yeebasi. With this all-American gymnastics. Kakatuddeyo mu America eno ate waliwo aba gymnastics abagenda okwogerako eri abantu naye nga ttiimu ya ggwanga. Everyone's been so nice that it just makes us want to compete even harder. I accept this for the team and for Coach Van Holt. Coach? Kakati balina obulabo bwe beewa nga ttiimu y'eggwanga erina weebeera balina ttiimu kooki wabagenda maaso n'omwebaza era bamuwadde akalabo. Musajja Mudachi. Bannange munansonyiwa ekirabo tekibadde kyange naye bwe mba mukigambye kyange kibeere. Bagenda maaso n'emikolo. Egambo olina okulaga ekirabo nga bakikuwadde naawe nti obadde kwegasi kyoliko ennyo. Hi, I'm Tina Hughes from Millennium Cruise Line. Congratulations. Tina Cruise bannange nange mbadde nze nga tuli bamu ku bagenda okutambula nammwe naye nsangwe mukisa n'ensinkana coach awadde business card. Era ng'essaawa y'okwengera balina olugendo lwe bagendako. Amazima gali nti Amerika enyuma nnyo oba ddala ng'oli bulungi. Ensi zonna ezisinga zinyuma nnyo oba oli bulungi. Naye weewunye neeyo waliyo bamasiikini. Kati bulwobeera omanya nti buli nsi erimu abali obulungi n'abali obubi. Katulengera ku bali obulungiko kuba eyo entambula temala gagiribwagiribwa. Oli agikunnyonnyola obeera ntebe ye wennyonyi mulaba mutyani nnyonyi ezo ekikulu abasirikale awo ng'ogendayo awo ate meri leka kwini eyo yonjere nnyagbe oli ayogera n'okukontula akontula. Kale gwe manya bwe guba
tulengera entambula nantemolerwako naye abagigonza baba bagigonza kochi tumulengera obuzinga bwe babulengera tozanyisa ennyonyi kirala nnyo kochi alaba babavuga babatwala wala n'asooka avaayo atambulidde nnyo mu ngeri ezo. Sanywamu tugenda mu east oba south? Pilot amanye tulaga akakasi naye nga ndabanga atwala awalala. The sky is clear. Sir, can you please take your seat? I want to talk to the pilot. Sama osobola okutuulirako wansi asikiriza agenda okutuukayo. Obadde oyagala ki? Abadde ayakirayo maaso eri. Kumbe babanda mwana mudeeri muli wano muzungazunga simanyi muyiseni yange simanyi na misoko leeta sitole nejjana tomwogera obadde obuuza ki? Ani abuuza ebizinga? Tola wansi. Now we're about to land at our destination. Derivative of the word destiny. Ffe tumenye tubatwala. Ffe tukkiriza mu kigambo gye tulaga. Ate abaddamu n'abuuza. Your terrifying ordeal. Akubirawo kyasi. Misbehave. Every single one of you. Omu kumwe yenna abuuza ekigambo mbu tulagawa ajja funa oli kyafunye. Now everybody calm down. Kale buli omu akakkane ne bw'atakyogera. Akutte kasirika baby. Ebizinga bye bayiseeko byonna alaba tekuli kyategeera. Kumba abasajja baali balina kye baakola ku mazzi wali baneetozanyisa ssente. Laba omusajja kye yazimba ku mazzi. Akazinga konna ke yagwako yakeetoolooza n'akazimbako. Tozanyisa ssente. Awambye ennyonyi zine zilandinga ku mazzi ne ku lukalu. Ebanga lyato. Laba omusajja kye yazimba ku mazzi Devil's Highland. Bagamba atanayitaayita yatenda nnyina okufumba naye ku firimu ennyonyi ku Balivanse epaakinga. Bire Branks be babanda abali eri gwe vaayo nevaayo Senabulya kwetogendeeyo Senabulya laga firimu y'abasitaberere firimu y'abasitaberere Assalton Devil's Highland alina Trevor Goddard Kibaba. Good. Missiles are in place, sir. Everything's already. Kati ago ge maka ga Kibanda Saabayaga ge yazimba eno ku mazzi yeetoloza akazinga konna n'ateekayo barakisi y'ennamba ey'abayaga. Kati bawambye abazanyi ba ttiimu y'eggwanga aba Gymnastics of America. Lwaki bawambiddwa? Freka eyalina ebisiiro eri komando yakwataganye n'abayaga bano bonna okukola ekintu ekyo. Laba omusajja kye yakola ku kizinga. Laba omusajja bye yazimba ku kizinga. Oyo muyaga. Why are you doing this? Lwaki mukola kino gwe n'oyitawo Senabulya gwate sirika Kibaba. You're America's sweetheart, darling. In fact, you're the sweetest. Kati gwe American sweetheart sibe guli? Come with me. Gwe sokoje obuuza nnyo. Bamutwala. Namwe mujja kumanya. Ojja kumanya. Oyogera nnyo. Aina Stinger. Aina missile za buli kika. Bire Branco. Second in command. Freka yakulembedde okuduumira wali. Bamwadde obuyinza yabakulira. Laba gye babasibira. Babanda bayaga. Bayaga. Mwalidde omunene waffe ate muleeta ennugu. Akozesa bacuba awo n'aba Mexico. Era nga akakazinga kali wakati wa Cuba ne Mexico. Tugenda maaso. Kakati ogenda komawo keno. Mutaka bamujjanjabye. Bane ugamba otya ono mwana mulanyi munanye ebyokuwuga. Never drank it. Kachai kena kutegekedde sinywa nsakanywedde. Never had a guest.
Tofuna akubagenye sifuna akubagenye. I hope you don't mind. I borrowed a shirt to sleep in. Well, how many drawers did you go through to find it? Nafunye esaati obikude drawer ameko gizuula. I was wired. I was up. Agenda kula nabadde ne bwoya n'enjiya n'enzigulawo nga tonnaba kuzuukuka. Wano wakutte nti aha. Kwegamba yeemakudde nga bw'asobola. Sooka ojje mala okwambaza kano. Erinnya lya Shark yalikozeemu neekelezi. Bw'oyambala erinnya lya Shark teddamu kuluma. Olugero olutegerera wali nti lukola oba terukola ngozeemu gisanga. You know, a paranoid person would really hate this. Bana ekyo kanze bino simanyi oba obyagala otya bino bana ebimakonde. Really? Byonna bintu bijjukizo. Yeah. Waliko mu Africa nti ye. A kendo sword. A Zulu MP. You know a lot about warrior culture. Yeah. Kwegamba agasagala nnyo ogende maaso nokumanya asagala omanye ebintu biyitakwatako. How serious are you about going back to San Domenico? N'agamba kiri ki okuddayo eri. I just hope you're not planning on invading with Zulu spears. Nze munayinze mbadde sisuubira kugira nno ngenda kulumba nzekka oba ogenda kulumba wekka. Sagala kulumbisa mafumu siraba byokozesa kaliba yiyo. Wow. Wawe. Very impressive. Bino byewunyisa bisanyusa. Browning 30 caliber? You're quite a collector. Wabula olonda. Neeno wagireeta? You must have a... Komando omukazi atunulira emundu n'azisoma atulengedde walizi eke kumbe mukwano gwe. Why? What took you so long? Kyekikuluisiza. Has he been playing I'll show you mine if you show me yours? Njagala nkulaga endowooza yange ng'ondaga yo. Roy, we need to talk. Roy, twetaaga kukoga. No. Siddayo. Negative. Nedda. Corey, I am not going back into that junk. Siddayo. Sidda mbayaganeka. You always do. Oh, no, not this time. Sidero. Well, why'd you come here? Lwaki wasoba? You from doing something that I'm going to live to regret. I regret leaving Jay. Nayagadde nzije nkulabule nneme kubeera nga nnejjusa nti nno mune yagenda. Stand out. I need your help. Look, man. Neetaaga obuyambi buyambi bwo. A civilian. Buyambi kisaagala. My own security business applying SEAL tactics. Njagala kugulawo kigundi kitongole kikuuma kya bulijjo bateekamu obukodyo oba Navy SEAL bakuuma amaka g'abantu nzizamu ebyo tusidayo enze. Kwega omujaasi awumudde naye akusobera. Ayagala ate agende era akole nga akuuma. Olaba musirikale kuba muntu sasi ku mutwe nga abbye ensujju. Kumbe Navy SEAL yawummula. Is offering 20% reward on recovery of the diamonds. Omukyala ati singa tuzuula Diamond yagenda kufuna 20%. Waliwo Diamond? Agambye Diamond? Pulidde Diamond oba Daya? All right, I'm doing this for JJ, not for... Nkikola ku lwano si ku lwa demu eyo. Nze saagala nnyo sente. Diamond si kikulu ezo ziri luddawa. Amumanyi. Toswalira wano. Mugamba okkiriza. Shia! I'll just go naye nga sikyembadde ntegeeza. I heard that. This is it, Mike. This is it. Bye bino nkumanya ontega nnyo sente. Ngabo banne mukwano gwo nga mbogera nnyo abaana abaddayo ku ssomero nonga tugende tuvuba egundi ezo. All-American gymnastics team. Kati ogenda okuvuba ebuzibu abasinga tebatera kwagalayo. Naye bw'oba weetaaga ssente abaana baddeyo ku ssomero gwokeera. We are being held hostage. Kati abakulu ab'amagye America mu Pentagon batunuulira. Batuwambye. Tiimu y'eggwanga yawambiddwa ya gymnastics abasajja balengera. He's not brought here in exchange for us. Singa mba temutadde musajja oli simanyi owaabayaga tebagenda tuta mu mute batuwanyise. If anyone tries... Gavumenti erengera ya America. We will all be drowned. Naye mutuyambe nga tegannaddamu oba obweddaga bakuba. Omukazi ye n'amanya ni What do we know? Kiki tumanyi? Well, sir, Abaduumira nsebo yaduumira ba Navy SEALs. we know they're being held at Fort Tortuga in the Gulf of Mexico. It's located halfway between Florida and Cuba. N'annyonnyola akatundu kano kali mu Gulf of Mexico wakati awo. Era akano katwa Florida ne Cuba. It's a shark infested. Era nga wo weetooloolwa sharks wansi mu mazzi. It's difficult to get in. Mu bbanga kizibu okuyingirawo kubanga baabalengera buli ajja tebalina ebyokulwanyisa eby'amaanyi. Military interventions. Majje gayingirirawo waawo. Dialogue and open negotiations. Tulina kuteesa buteesa okusinga okwonoona ennyonyi zaffe. You hit them with the biggest hammer you have. I agree with Powers.
This calls for decisive action. Okusinzira ku America nga bwekola teteesa na mutujju teteesa na menye w'amateeka kati abakulu nti bajja kututira abantu. The foreign drug lord locked up. No one cares. Kati oyo asibiddwa waba kibanda nga muyaga teri afaayo. Bajja kuteekako buteesi mulala nga amusikira. Make the exchange. Tuwanyise okusinga abantu baffe okufa. Gentlemen. Kano. 2 of my men died. Basajja banga beri baafa. And boss. Gandeta omusajja oyo. Musajja mumusibye ate mujjeyo mumute. Mbumutya. Nekimisa bi Martinikov commando. Bamuntu nsolo naye yagamba nze nga vuddemu. Njagala kulumba abasajja abafreka ambulire. Ali wano training. Asooka n'ayabye ekitumbuwa. Musajja nga ayabye ebibala ono. Nange nteekwa. Every muscle in your body gets strong. Siba buli muscle ekuli ku mubiri egume. I can't do this, okay? I can't. I tried. Hazi sola bikola ebyo. Nenaberera ekisaba sabikola ng'ebyo. Kati kyejagala. Bare hand. Jagala wanongire. No, this is just plain nuts. Come on. Bya muzannyo nze sinza. Leka nawe ngumye maso nkimenye. You do the coconut thing. Bwekola ebya coconut mmwe nze kambalage coconut bwenjimenya. Just focus every bit of your energy into the coconuts. Buli maanyi gonna gase coconut kyogamba. That's it. Kyekyo wadde okyogera ku makya kubanga tugenda mutuntu kuba bwenkola ntiyo. No tradition. Ekyo si kya buwangwa. Ogenda okuwulira helikopita enonye ekyeno bamuntu nsolo bali wano biseera by'eddembe. Babalumbye. 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 We have to split up. Bamuntu nsolo babalumbye. I'm down. These, they're weapons. Use them. Ani ono alumbye. Ani abalumbye. Baganda bange. Yeyo laba kafulu munyonyi aletera wansi Ninja Omega Commando tomunyumiza ebyo Banange Shannon Tweed original names Omega ewe mu baba yigiriza bya kusaatuka Commando Banange Banange muntu nsolo Navy Seal Karawetaz original names punch orugezigezo oluyita lwagala roncha oyo gwe bayita muntu nsolo Naggala fayiro He knew I'd come after him, so he ordered a preemptive strike. oyo freka yakoze ekyo Now what's the difference? ategede tujja mulumba n'asindikayo olulumba olusoomooza tumulumbe ne bakkaanya ne bajjayo ebikola tumulumbe kibaba yepankira kwani
tulaba Assault on Devil Island nga efirimu okuva mu Kajja Spice Video Bukere TV. Salongo Jingo katandika butandisi ate nga tuli jana ku kizinga. Baba kyabitegeka ogenda okulengera akata akalala akazze. Kumbe yafande waabwe. Why? What are you doing? Mukola ki? Going fishing. Tugenda kuvuba. I've been ordered to release Carlos Galindo. Bangambye no sebo sawa yagamute. Echi? More likely over mine. Muna ate nakola ki? Bakama bange bandagidde. Bumuweyo nze kennyini. Unless you get there first. Okujjako nga mwe musooseeyo. Naye nange saagala muweeyo. Tries to save us by force. Kwe kulaja n'okwo akuyina mu kasiddi. Please, try not to die. Bane nenda bannaye muyambe. Nice, huh? Kirungi ekyo. Why would Fraker hold the hostages in U.S. Kati Fraker awamba atya abantu mu matwale g'Amerika? You can't approach it by air or surface because you'll be spotted. Wano we yazimba nagaggonu tewali ayinza kumulumbira mu bbanga oba mu mbeera zonna. Trained there once. Sharks school up by the hundreds. Never seen anything like it. Ate oyagala okuyita wansi shaka nyingi nnyo ze baateekawo bikumi na bikumi. Kati oyinza kumulaga yita mu mazzi ng'ogenda tuuka mu kitundu ekyo. That was his mistake. Exactly. Naaga okuzzaayo omusajja oyo muta. Carlos kiba ki eba nsobi. I'm giving you an opportunity to get it. Kuwadde akakisa omufuna ate otya ng'ogenda muwaayo. You've gotten your orders. Kati afunye ebiragiro. It's sort of the gray area here. Nedda wano wetuli teri ayinza tulaba. I can offer you tactical support. Nsobola obbawa obukodyo ebyokozesa bye mulina okozesa nga banne visiruzi ne muyita wansi mu mazzi. We're on our own. Ne musookayo ne tutuuka eri nga tuli ku lwaffe. Nze ne mutuusa okusanyusa bakama bange wali wekitokotera. Chance to get Fraker. Akakisa kufuna Fraker naawe ojja kuba okafunye. Fraker yabali amolugo. Face, Andy. I mean, nzikiriza siganye mwendi. What about your politics? Ate ebyobufuzi byo. I choked on him. Aga atabiriiko ku luno. Aya. Welcome home. Amwaniriza okudda eka. Luli baali baawukanye wadde mukama we. I talked to Chase and to Derek. They're in if you're in. Study the tape. I'll get you as much intelligence as I can. Namwe engeri gy'oli nti obiyingidde mwoli. Kaakati naye ngenda kukozesa obukesi bwonna bwe nnina tukwataganye tusobole okuleka ntambuliza wamu. Neeyongerayo afande Martin Cove. Beware what you wish for. Weegendereze by'osuubiza. My name is Carol Todd. I am a member of the... Baadamu ne babyetegereza. Kaakati waga tumanye ki ekiddako. Wuno kibaba ali eno mu maka yaliyo nga akulira. Billy Branco, second in command we. Perfect timing. Now things are going to get interesting. Kibaba Trevor Goddard. Doing so far. Wawayo gambo omanyi we banta. Under control. Mwana mala kumanya bagamba ki? Good. You'll find a change of clothes. Call me once you're on the plane. Odamu n'onkubira ng'oli ku nnyonyi boso kitegere. My own desires to discuss. Mwana nange nabye nina okwogera. Namujja ku gwe. Oyo nno kibanda tamanyi bakama be. Kibanda ajjako essimu nga bosi ayogera. Ozanyisa abayaga. What's your favorite part of the battle, Cregan? Yukina tebannamusasula. Billy Branks ye second in command we. Over way too fast. See, mine is right now. Aga nti ekituufu ekiriwo ye bamala mubuulira byansasula biyimiridde bitya. Kasimu nazzaayo. Agamba akabanga akatono kaabadde mu lubiri luno. Si mwangu akumala galuzaayo. Tugenda maaso ne Assault on Devil's Island. Ate nga tugirabira jana ku kizinga. Era nga tugenda nayo maaso. Ezo zonna zitwala musibe. Naye ng'okuvaawo bamwolekeza ku lugendo engeri gy'alina okweyongerayo okutuuka ku kizinga. Security wano eri tight. Omusibe gwe batwala Ssaabayaga. Naye nga bakanyiza ni waliwo afande omu alina ogenda naye. Tebaagala mulala yina agenderako. Baagala omuntu omu gw'agenda naye. Kuli kuwaanyisa. Mpozi n'entambula gye baleeteramu abawambiddwa. Naye bano nabo bampampya. Gwe.
What kind of a plane is this? Kika kya nnyonyi ki ekyo ani gw'otwalira mu kano? Ojja girinnya. Well, Nagaga. not flying all the way to San Domenico. Naye ako kantwale mu San Dominico. The Devil's Island. Gezogaane. Fracas demands. Freka yekusabye tolina kumbuza byennyonyi neka naawe tonsika omanyi mukwatirira kyokka nyambadde $1 atansika. Mugaga wa lugezigezi mwogeza ddembe. Mumala gateeka abantu mu bunyonyi kano kati nga twalinamu ani kano. Mugaga agaana ennyonyi bwetyo. You ever fly one of these things? Wali egivuze? Once, but I was a child. Nabitandika nga ndi muto n'envugamu naye kati simanyi. Nga batandika kamatalisi ke kagambibwa okuba nti ke kamutwala. Nga bakatandika kweyongerayo Saabayagayo mu kuba kutte mashini wali okwezaayo ewuwe. Kaakati kino kimaze otegerekeka. Lengera Shark abasajja bajja ne baziriisa ku woda ya nnyiniwo. Nga Shark nazo ye paati emu ku bakuumi zeetoolodde ekitundu wali ekizinga we yazimba. Kiikyo olaba we yazimba kyonna yakyetoolooza tozanyisa ssente. Kati ebbali waakyo wano ekiggwerako Shark ze zibeera zeetoolodde awo bakomando ono bazze n'ebyabaweereddwa bayitidde wansi. Ekyo ekyambalo nga kyakutte ku musajja ayagala okuvuba ennene. Ekyo ku kibaati agenda eri ebuziba n'agwa mazzi. N'asooka azikutandikira. Gyana ewuuma ku olwo. Era ayinza obbafuukira ekizibu. Nze siri sayizi yammwe. Bwe manjagala kibaati manyi wengwa. Ezo empuuta tonnyumiza ntege be baweza dduka sipiidi 10 ngitega ekiyinja. Saalongo jingo katandika butandisi. Ate nga tulijjana tugenda maaso. Kati abasibe bagezaako okuyimiriza bomu gye baabateze. Almost got it. Try that again, and you will be killed. Tugenda maaso. Lengera ekizinga baaba. Omusajja yazimba kiri. Yazimba. Naye oyo naye nga yasanze ageya. Yazimba naye wanawasooka yalisuddewo helikopita alimba. Omwogezi ye tomugaana ebyo boyina ssente tebimukwatako. Naddire ate wali badde ogenda emmeri ate waateeka amaato amatono. Tiyalina pulaani oyo, talina pulaani yakyo oyo. Tozanyisa aboogezi. Bamuntu nsolo ebintu bye bakozesezza buli kimu bibanguyira. Bayina tooki z'omu mazzi, bayina entambula etabakooya, erimu kwegamba buli kimu ekibayamba okussanga we beetaaga. Muntu nsolo ng'oyo lwebbira asobola okubeera mu mazzi neweguba mwezi ng'ali wansi n'ebintu bye kasita aba nga afunye ebyetaagisa ebirala byakulya kukola ki ng'ali mazzi wansi eyo. Omumerika awo atabukidde awo, Omufalansa, Abazungu abasinga bonna awe batabukidde awo. Okeera ng'oli mugezi nnyo kujjaana n'otunga ekintu kyo nga tekiyita mu mazzi naye wokkiririra nakyo otegerera wansi eri ku ntobo nti waliwo awatonnya mu kyo. Awo otira Omuzungu muleeta omutunzi gwe muwaana oyogera okontola tatunze bitooke bye bigwa nga bakusuulayo ogawulirira mu kifuba nga gambuka amazzi ago n'oyombera ate ekigambo giwunye vere tebakyogerera mu mazzi. Oba ogamba nnimba enjakeera obbire otandika okwogera giwunye vere. Laba baafuutukira.
Tugenda masa tetulijana ku kizinga. Era tulaba Assaulton Devils Highland nga ye film. Kati bamaze okutuuka ku kizinga kya Nagagga Saabayaga. So what now? I don't know, but there's gotta be a way out. Kati ki tyasimanyi ne wateeka okuba engeri. Laba obugagga bannange. Weewo. Tonda ngaawo nze nazimbawo. Laba obugagga. Laba obugagga. I insist you bring the hostages out where I can see them. Ndowooza abasibe mbalete wendabira. Done anything, Powers? Andi kyali totegedde nenze enfuga wano. Can't do that. Sorry, mate. Sinza kikola ekyo Mike ensonyiwa. Oh, you'll see him. You'll see him in a free fall without a Ojja mulaba ngenda mukkanyugira. Sooka omugambe. Ngambe hwahi. Listen to me, Fraker. Mpulirira Fraker, mpulirira. Manhood. Mwana ono kyali talina mutima musaasi zikitoleeta omusibe. Nothing to prove, mate. Mike mbadde nekyenjagala omukakasa. Kikole nze bossi wo. Okay, Powers. Kale bakulu. Eyes open, mate. Ngenda kikola. You're one hostage. Ngenda kuleetayo omu. Mukulage. Bw'ogaana okuka ngenda kulaga kyenzizaako. Eri batereza mizayiro kuba nyonyi. Bo beddiza enfo kasita abalagira. Roy Sokoje ye Kadugala Carol Weathers. Help me out. Nyambako ye Kanyama Wali. Looks clear inside. Nothing to it but to do it. Are you wearing your shark's tooth? Got it right here. Bile Branco ali wano ng'ogamba odyeyo basibe. Bile Branco, Senabulia. Come on! Get over. Nga bano neyo ke banonye. Ogenda okulaga bali nti fe abasibe tubalina. Kali era munzizaayo oba wedda baboozesa bintu. Naye ng'obwedda bababonyaabonya. Bayinza obboozesa ebigoyegoye awo. Tugenda maaso. Tulaba Assaulton Devils Highland mbiru yagambye jingo jangu afazali abantu bange tulabe ekigenda maaso kye tuliko kye tugenda nakyo maaso ate ng'olumaliriza sinema zombi mu biru yategeezezza tugenda ku ndongo ekintu kigenda kutokotanga si kisaanikire tugenda maaso. Bamuntu nsolo baba namaze okutuuka era nga kye baliko kwongera kusembera. Bamutwala wa okusinzira ku plani bamusabye omugagga ayagala kulengera anonya abantu babakwase Ssaababanda Saabayaga endege eri waggulu erinze yeetololerawo. G'day, Powers. Can you see her? Olengera mwana oba tomulengera mu kanyuge omulengerere mu bbanga
agenda musulu oba tossa wansi nnyonyi nze nkumanyi tondeetako lukizikizi lwo era kyekola Martinkov yalaba nti alina okussa wansi ennyonyi eno ebyokayana gise wansi tugenda maaso tusibako Bukedde TV Bukedde olupapula Bukedde embutikizi wamu ne New Vision njaja waazo salongo nyengo katandika butandisi ate nga sinzidde jana live show nga atereza nyonyi wansi laba security ezo zonna muntu wa bulijjo mutunzi wanjaga aguma kaagi oh bakona akabeddo nokkiriza kwata tugende tugenda maaso tulijjana ku kizinga naye nkimanyi nti nga nya Desemba abasinga tuba tuzzeeyo eri Kampala tulabe naye nga manya ni nya Desemba tuli na kivubo ku mbutu y'embutikizi naki ya era tugeze baga nti abejjana bajja tugenda maaso nga nya Desemba na kivubo embutu y'embutikizi tugenda maaso muntwale kati omugaga yali kuwoda omulaba akomyewo ewuwa apozinga namu tozanyisa sente ya ekikozesa kibaba bino byonna kubanga abanja gwe nkunyenya gwe tabikola lwakuba mwagalanya abikola lwakuba abanja kano bamunywezezza bayaga bali matwale agaba atayagala kumanya luyi Put him with the hostages. mumugate kubalala basi tadde He will feel what it is like to be caged. naye ajja kitegeera kyenkitegeeza okusibwa bansiba ne bansiba banfuula omusino You harm anyone, this place will be leveled. bw'otuusa ekisago ku muntu yena kino ekifo kijja kusigala nga kiri matongo ye twaleero lugezigezi lwo gwolina emundu wano yali kanowe neraba bwamuyisa kaleetaako wano A pretty hostage. No, you don't. gwe muleke tebikwatako badde nja bakulaga Mike ndina byenkola wano byatayinza kunnemesa gwe bannange boss mwogeza Demba akomyewo kumbe Navy Seals bakugu mu bbanga wansi ne ku mazzi Sea, Air and Land Specialists Navy Seals kati afande bamuleeta eno tunulira Want me smoking right now, boss? No. Round 2 for this. Bas. I'll go. Round 2 gye tugendako njagala funa Freka genda ofune Saabayaga abala bagende ku basilenti kali Branco labe kintu Hogan Branksi wala kabire Sendabulia in action inazinga egena maaso oye ayina sinema ze nyingi nnyo ne Kajansi Boys egenda zikutuusaako nga zi balance of power nyingi zi shut down nga bwe tugenda maaso ne Assaulton Devil Island tukyagiraba tetwagala mundu wano ekyo tekyetaaga mundu ono ali yekka tekyetaaga mundu Hello there. nzagayamu wangi mugyebale
Mujebale. Commando Fever. I can't find the keys. Ekisumuluzo sikiraba. Ate abasibe babadde babatuuseeko ekisumuluzo takiraba. Oh, thank God! Is everyone okay in there? Yes! I want you all to listen up. We're gonna use Bwenna temuwuliriza tugenda kukozesa ebyokulwanyisa obbajjayo eyo musooke mugireko ekyawezayo eddakiika. We're gonna get you out. Mugenda kuka wansi tukozesa byakulwanyisa muveeyo. Branksy, Organ. Kafulu. Ekizibu kyo odduka era sigobererwa. All right, put a charge near each corner. Inside, listen up. Back up as far as you can. Abalagidde baddeko sayidi za wansi ate ne wasemba. Kubanga set. Fire in the hole. Nothing. It didn't blow. Tekibaluse omusajja akola enzigi. Eri esawa ziweddeyo balina okujja abasibe dakiika budakiika bakoze batya okugulawo ekigi. Ano basanga wama mulente eno. Anyalo. Mwageza Dembe mukukula ite ekifo. Eno bano bakyeyiribya. Yangu nkyakunoonya nkunoonya odduka. Kyani kya Branksy, kyani kya Hogan. Alo. Banai. Mundu atabuse. Abayaga. Bakona akajiti norozo nadamu. Salgamos de aquí. ¡Vamos! ¡Socorro! ¡Cúbreme! ¡Sí! Tenemos que sacarlos ya, se van a ahogar. No, si puedo evitarlo. Tengo que derribar esa puerta. ¡Aguantad! Enseguida saldréis.
No te muevas. ¡Mike! ¡Una granada! Gracias. ¡Sacadlos! ¡Sube a la avioneta! Quiero mi paga en metálico, diamantes y whisky, mucho whisky. Dime, Mónica, ¿has estado en Río? ¡Alejaos todos! Ya está, salid todos. Gracias. Es McBride. Apaga el motor. ¿Dónde se ha metido?
Fraker era un estúpido. Deja que me vaya y te pagaré lo que quieras. Ahórrate el dinero. Vas a ir a la cárcel. Sube a la avioneta. Arrodíllate. Por aquí. Es Mike. Está saludando con las alas. ¡Atención! ¡Alto! Y saluden. Descanso. Ya estás en casa, JJ. Descansa en paz. ¡Marchen! ¿Qué vería JJ en las cartas del tarot? Era una superstición. Vaya, mira quién habla. Tú crees en los augurios, navegas en sueños y practicas de todo, desde las hojas de té a las entrañas de pollo. Las entrañas son poco fiables. Mi tía lee las hojas de té. Dice que ve el futuro en el fondo de la taza. Mi abuelo jura que puede verlo en la espuma de la cerveza. ¿Sabíais que Roach tiene un perro con 3 patas? ¿Y ahora qué pasa, eh? ¿Estás conmigo? ¿Formamos un equipo o qué? Hunter dice que ella se apunta y los chicos también. Y Andy dice que nos enviará todo el trabajo que la agencia no pueda resolver. Dice que ya tenemos algo. Pero aún no puedo contároslo. ¿Y bien? ¿Abandonas lo viejo y te unes a lo nuevo? Me parece que estoy bajo fuego cruzado. No tienes dónde esconderte. Me uno a lo nuevo. ¿Lo veis? Os dije que podíamos contar con él. Los guerreros de las sombras, ahora y siempre.